Ochalaba okwanjula n'embaga. Mukane bale kwera ngo tulaba ku Delta TV tukole tuli wane n'omugole omwami yatudde eri basonga bintu alaba bulabi babimazeeyo neta tebinnagwayo mwongera okuleeta nene emotoka mugisumulule byonna byonna ng'abireeta ku lwa Brenda sibyo kyano sebo bulungi sebo mwebale kola mukolo mulungi mwebale na kunyuma entuula ngiraba ya kigagga amina kati owulira otya leero sebo kulya bulungi nyabo olunaku lukutambulidde lutya si bubi katundu kyakasinze okunyumira akatundu kyakasinze okunyumira ku lunaku lw'osebo kwakutulako n'omwagalwa wange wano obadde oli awo omulaba anekenekanye ng'ajja ng'ayambadde anekenekanye bambi kale sebo kakati biki ebikuleetedde okujja wano official bingi sookera ddala mukyala wange mulungi temwagala mukozesa ebigambo byebimu naye agambye omwami wange mwagala kwega mulina okwagala wakati wammwe ki ekireetedde okubeera n'okwagala okungi kuno tulina ndoozi ebitugatta ndooza gwe mukwano ogwo ogutulina naye wakati wange nzale ne katonda muffe kituufu esebo kale sebo kiki mugenda okwesigamyako okubeezawo amaka gamu katonda nga yali mwene ensonga yali mu nsonga kale sebo kayimba kikoyagala omuweereza kakuli ku mutima kalimu obubaka bwonna bweyagala okwogera olwaleero akayimba nyinza obutakafuna amangu naye ndooza twekwasa ku mukama katonda sebo bale kusitula abantu balungi namwe mwebale tusabira nnyabo kale sebo baako beweebaza weebaza bakadde bange bonna naddala taata musalutaya byane senga wange n'abalala bangi abambeereddewo ku mikolo gino abamu besitisa kukola ki kwogera ne besimani wange nabonna bonna abafiiriza akadde kaabwe ne bajja ku mukolo guno bolabola tubeebaza mukama abaddizewo buli omu wajje naawe kennyini okwefiiriza akadde ng'okyali nakawere kituufu nnyo ekyo newerekereza n'oleka ka bebi nga kaagala okuyonka nojja n'otubeererawo kakati omukyalo oyagala akomewo ddi eka n'olwaleero nandibadde ngenda naye kumamu naawe nandibadde kimugambe njagala tuddeyo naye mugambe erinnya lyosinga omuyita bebi bebi tudde bebi wange njagala tudde ewaka olwolunaku olwaleero kale sebo awulidde kale bambi bestman sibyotya nno sebo bulungi nyabo sibyotya nyabo kale kola mukolo mulungi mukolo gye byagukoze ate gunyumye amen lwaki yalonzebwa okubeera bestman jebi tumadde for long for the past 15 years tusomye ffenna tukoze ffenna tubonyebonye ffenna ate ne muwangula mwenna true besigame kuki okwezawo amaka gaabwe bugumiikiriza n'amazima kuba musajja wange oyo musirise nnyo kati n'omuntu omusirise yenna aba asobola okumalako waliwo kuli ku mutima gweyagala otumira ntumira mukyala wange mama w'abaana bange amanya taberuka kase agenda okwaniriza obulungi eka gwentumirako kale nkwane tova ku Delta TV tukole tukyali bukunyumulwa ebirabo bakyaleeta bingi n'omugole omukyala naye ali mu kufuluma omulundi gwe omulala Sharita's Bride World ye yanyambaza tukyawandiisa abaana abaagala okusoma ate era nga ne Malaka Ecology gyerinyo nkwagala nnyo Moko kwenkoko eno omwanyoko ne
kanzu eno ne kanzu eno gy'olyambala ng'ojja otukyalirako mu maka gaffe. Yanzanyusibwa era ne baba ng'agenda ku lukiiko oba lwaddi mujja kutubuulira mukuwa zengale z'amaanyi z'owulira sebo muko tweyanzege era nja kusaba tugende eta muko tuwerekereko Vincent agende wa taata asaba taata nzikakkanye ku lwa muto wange Vincent taata nga tuleese kanzu eno ogigatte ku nnyingi ennyo z'olina naye buli onogyambalanga omanye nti Jjemba Vincent muzukulu wa Kisolo yagireeta ku lwa nafuna Brenda omwana mu maka gano taata ye kanzu eyo gye tuleese. Taata era nga twagala okwebaza olw'okubeera taata omulungi watusalira omutwalo ate ne byonna taata tuleese n'akasiima ak'entebe eyo taata osiime buli onookatulangamu taata togenda mu byobufuzi kubanga birimu okufa ate birimu n'okukyayiwa taata bali ekibalwanya ntebe taata gwezo twazirese beddobolo onookowanga eno ng'otuulako mweno birekere ba Bobi. Taata Vincent kwaniriza nnyo nsiimye nnyo nsiimye bongerwa nsaba obeera omutima ogwo obudde atandise nga bulabika nga obw'essanyu ate ne butuuka ne bubeera bwa emotions ndaba nti my girl I've got to miss her. Vincent Brenda n'afuuna abalaba nga mukyali ajja wano nga muli bonna mwakava mu ssomero naye nendalamu okutya nti oba oli awo bakyali abato banaasobola naye sinyiigi nnyo taata Mukama abawe omukisa abongere obufumbo bwammwe bambule bulungi neka olutaali mutuyite tubeereyo mu bbanga etalira ewala. Nakunywa wetabula eno nga ogamba akacupa kange nakaleseeyo kale tugende mu maaso. oyingiramu engalo ez'amaanyi mu bazzukulu ba Kisolo ya bwatyo amusibi yamalika obasengenge w'omukwano era ndaba ng'ebifaananyi bigenda mu maaso ne Vincent yawaddeyo aga kamuwala
byonna mu dakiika 5-6 tugambe nti muwanike era bwe bajja tujja kuwanika mu bbanga. Brenda tukwate akasala kale tuwanike mu bbanga tugambe nti mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Tuli obugambo bwa Brenda bwasibirira Vincent. Ani wange anti tekirumya abayayi okondedde akalaba kano. It's a brand new phone. Nageze nendawo esimu yo ekaddiye nenga akakulira esimu eno kubanga egenda tuyamba mu communication ate communication ekintu kikulu mu bufumbo. Nataddeko smartwatch eno eyamba toteri wenyo oba otudde nnyo n'okoowa ejja kujjukizanga okuyimukako okuleka exercise otambe because I want you to be healthy. mu bintu tekola ne massage. Tereddemu ne kacheck kaliko emitwalo 5 economy mbi. Njagala oteekemu funtanga mu mmotoka wenaatuukira okomawo nga sikusanze bubi. Zino zonna enjala kawaii apples ebyokulya bino byonna birye nga bwenindirira paka bwendizija. Keeki eno saba ogimpeere famiri abategese omukolo tweyanziza nnyo tweyanzege. Kirabo kino saba okimpeeresengawo enabagoma omunebalize okukuliza obulungi. Ebirabo bino Vincent kubanga singa wina magoma wali Katonda w'omulamu abeebwe bajja tweyanziza nnyo bane tweyanzege bwe bali okukuliza mwami wange ow'empisa tweyanziza nnyo tweyanzege.
Vincent bakuwa kayimba ositwali wa mama kubanga mama taata taliwo naye mama wali era ajja bituusa bulungi kale selekita bakagula mukwano gwagali mukulaba Delta TV programu yaffe bwetyo bwewedde naye nga munanga bagole baffe betulaze olunaku lwaleero tubaagala nnyo era tubagaliza birungi byereere mu kaseera kano tulinako wano badde students baffe abamu ku bo abasomera wano ku Sharita School of Beauty abamu banaatera okumaliza abalala baagenda naye nga tukyayingiza n'abalala waliwo omukyalo ono tubadde naye akabanga si byotya nno nnyabo bulungi nyabo waswetale nyabo kozi amannya gaffe nze babire Barbara naye erirya ssente bampita babi kyokka babi yemangaonyirira badange sibalina kumanya naye sakyamukama ndowooza ne Sharita School of Beauty wano mazeewo bbanga ki mazeewo emyezi 5 n'ekitundu natera ogenda biki byoyize mu myezi gi almost byonna kwegamba sina kyemmanja ebisinga mbimanyi bambadde nga nkulaba ngaoli consistent ng'ojja buli lunaku nga toyosa mbadde sitera mbadde nzija buli lunaku kukola ku bagole okuyize batuobuwa emikolo omugole akunyumidde alina kubanga afaananya atya ngakolebwako ati omugole anyumidde kwegamba makeup alina kuba on point kwegamba product kwegamba alina okubeera nga makeup ali ku point si bino bagambe mbu oba mama gundi amukubye biki alina kubanga ali smart n'engoye ze nyini nga yambadde nga faanana bulungi kwegamba olinze bagole tubalinze apenso kamanyi penso agenda biki byonna tubimanyi bwova wano ddawa Wenva wano eno ngenda sooka kugendako mu saluni sooke nfune experience nveemu kuli eri okutya then bankolere saluni yange mami agenda gyenkolera saluni wagifunye gyogenda oba tukufunire so far mbadde ntrayinzeeko naye tebanaba kumpa feedback naye nandowooza kugenda kunyambakoko kale tulina omukyalo ono nnyabo gyebaleko kale nyabo nawe gyebale kale bakuyitani amukoli Nanyonjo Pauline Nanyonjo wano mazeewo bbanga ki so far namazeeko 3 months biki byoyize nenjiga bintu bingi njize conroads nenjiga pencil nenjiga how to style omugole njize nebintu bingi byebasobola bamune kubagambako bana bantu kale abaana bagala okusoma enviri bagambe bajje wano you people you come here they are treating us like babies they give us the way they handle us we really enjoy come and join us you'll not regret thank you You're welcome. Kale mukwano sina kyenyongerako ku Sharita School of Beauty leka ate munnange tumalize programu yaffe toyerabira kwera ng'oyitako ne ku Malakai College ekitende ate era n'okuleeta omukolo gwo wano eno tukutegekere gwonna amanya gange nze freshest nakawere Sharita mazima wanvu banange tubagambeko bye bye Sirimba lero bino byogera byakumoyo oboyo mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano